wadde obudde bugenze nze pulezidenti w'ekyalo mugende maaso n'ensonga. Sebo President wa DF atera omubaka w'ekitundu kino ekya Nyendo Mukungwe n'abakulembeze mwenna okugasa omubaka omukyala abantu baffe ab'ebwala tubeyanziza nnyo olw'obuwagizi bwe mutuwa entakera. Wano twaliwo mu 2021 mu kifo kyekimu era nga tubasaba obuwagizi ne mutukola bulungi. Honorable Masasi Mpuuga gwe mwasindika y'omu ku babaka ba Parliament ateesereza Uganda nga bye bateesa bigattako nga bye bateesa babitegeera. Era mu myaka n'egiyise ye leader of opposition akyasinza okukola obulungi. Teriyo leader of opposition mu myaka 4 akoze Honorable Masasi Mpuuga byakoze. Amanyi okuteesa ate n'okwogera ne gavumenti. Oluusi babalimba nti bw'obeera mu opposition toteekwa kwogera na gavumenti. Buli bw'olonda member of parliament oba omutumye kwogera na gavumenti, ekyo temukyerabiranga. Lwaki gavumenti yeeyina budget, emisolo gye muwa gigenda mu gavumenti. Kati member wa parliament oteekwa okwogera ne gavumenti, ogyeyo ebya Masaka City, ogyeyo ebya Bwala. Nalabye abamwesimbyeko, abamu bakyetaaga obuyambi bw'amaanyi. Ffe wano e Masaka tetugenda kukkiriza abantu bayigira ku ffe. Ekyo tetugenda kikkiriza. Nakulirako e Bushenyi eyo mala emyaka 6. We nabeererayo ng'abantu ba Bushenyi ba UPC. Era ne Mukinana Obote bwe yajja gye yaggukira, ne mu 86 omuntu abafaanana bwe yajja, ebya UPC ne babikasuka wali, ne bakwata ekibiina era bakiyita kyabwe. Bannamasaka nammwe mbawa amagezi, kino ekibiina kya DF kyaffe wano, ebyobufuzi mu biyige kyaffe. Basebo ne banyabo mmwe wano kyemukola bulijjo mu kulonda ababaka bano tukimanyi. Mubalonda nga temwetemyemu. Nze munzikirize mbeebaze bwebaza kuba mmanye nakusomeziga 15 Januari mugenda kukola kyemukola bulijjo. Kyemukola bulijjo mukimanyi. Bali abalala tujja basindika omumubazi wa bitabo, tujja muwe egy'okubala ebitabo wano ku kitebe mukulunda ku musana, ajja mufunira omulimu. Abadde baase wantu ewamu omulimu tujja gumwongera. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Musituke tusabe buli omu w'oli. Katonda ayinza byonna, nannyini ggulu nannyini nsi, gwe yawanga buli nsi nga ne Uganda mweri, ate n'otuwa n'ebibuga bino. Tukwebaza olw'ekibuga kino Masaka.
Mukama tuleeta olutabaalo luno ku bigere byo era mu maaso go. Abantu bano Bayibuli etutegeeza nti gw'olonda abakulembeze naye ate okolera mu bantu bano. Kyeva nsaba Mukama gw'alina emitima gy'abakabaka ate egy'abalonzi ogiyina nnyo. Nsabye nti abalonzi b'Ennyendo Mukungwe nga tebeetemyemu bakeere 15 Januari akalulu nga kahonalebo Masaasi Mpuuga Nsamba, nga tebeetemyemu bakeere Januari 15 akalulu nga kahonalebo Juliet Kakande, bakamuyire nga tebeetemyemu meya w'ekibuga kyaffe yenna ku musana. Abakimanya akabonero amanyi nga wabayiseemu dda, n'abataagala tuwa agenda okutiikinga ng'atiikiize waataalitiikiize ng'akalulu akatuwadde, agenda okuddamu okwetegereza nga yakatuwadde dda. Mukama tusabye ekibuga kino kyonna kibeere kya DF. Tusabye ababaka ba DF yonna gye bali, abali e Kalungu, abali e Bukomansimbi, abali e Mawogola, Kampala, Wakiso, mu Mambuka. Tusabye Mukama obawe obuwanguzi kubanga gw'obulina, tulyoke tukolere abantu baffe ekibuga kyaffe kikyuke. Mukama maliriza nga nsaba, tabaala abalabe baffe bayiweemu obusungu bo n'ekiruyi kyo, basembeze wala n'ebyoto byabwe bizikire. Ababadde batuyeekera, abatambula nga batutega ebifu n'emitego, tuyambe ffe tugibuuke tudde ku sayidi eri. Mukama omwezi ogwa Januari Masaka abeere mu kujaguza ekibuga kino. Mukama okikulaakulanye, tuyita amakolero mu kibuga kino Masaka, abantu baffe bafune emirimu. Ekibuga kino Mukama kigaziwe, abantu bakyeyagaliremu kibeeremu emirembe, abantu basanyukiremu ekyo ky'okoze, era bano nga baddayo Mukama bakulembere. Mu Kristo Yesu bwe tusabidde nga tugamba nti amiina. Katonda agulumizibwe, Katonda agulumizibwe, Katonda agulumizibwe.